just like you. Njogera ndi mugumu. Boy, I'll be your masala. Boy, you tell me, you know, Jenny was a Uh, 2020 King of Anais Sira Arab Promotions Group yakoze sate program akanyuma kankola video program Chigunda so unakulwa ku set tuline long time friend dano bulambo gambachi otubuzeeko ndimba mpola mpola obulamu obuze lockdown ekujjewa onakulwa nti olapise era mbadde nyina okuva lockdown n'ensonga enkola video eno anti enyonta nyingi mbakasoma lockdown yakusanga wa wano wenyini Uganda mbadde mmanyi toliimu obadde mwoli abayimbi lockdown we yabakwata abasinga badduukirira omulanga ne bakola ku nnyimba ezikubakuba bannayuganda babe nga bagezaako kukabinga embeera eno tewakolayo oluyimba ki ekyaliwo nali siwulira kyali calling yo kuddukira mulanga gw'abantu saakiwulira nti nimba oluyimba naye nga kyanyigiriza nange ng'omuyimbi emabegako Diana asemba okuva avudde fusion ebyali byadda going solo career eyo etambudde etya oba yatambula etya paka wano tukusanze olunaku lwaleero gezaako tentadde nnyo ku pressure siri ku pressure nkola byange nkolera ku peesi yange kati njinamu emirembe solo career yange project eno gye tuliko olunaku lwaleero abagiyise batya just like you kayimba kali ku kini kayimba kapya kayimba ka mukwano just like you oli akakasa munne nti just like you era nga gwe nkyogera ndi mugumu nkyogera nkikakasa nti gwe wange gwe wekka kayimba kalaavu ani ali ku peeni awo Andre yakawandiika jeni ani akola audio Andrea lwaki anyigiriza abalala n'atabawa mukisa nedda akola bulungi ate ebiseera ebisinga omuntu ekintu kyawandiisa abeera producer akiproducing era still bulungi he's good so njagala tutune project eno Andre wagikola audience eriwa eri ku mukwano naye wamanyikirirwa nnyo Diana ng'omu omuntu yali akola ennyimba z'omukwano mikolo n'embaga kano mpulira feel yako ng'eri bit urban yanjawulo ku nnyimba ziri kali urban naye era kakola ne kano ku mikolo era n'embaga kuba kalaavu kayingiza omugole mu kisenge oba kamujja mu kisenge but kali a little bit different kuziri ze bamanyiddemu zikisumuluzo aidu kabite obuyimba mpulunguse this one is a little bit different but it is still the same Diana naye nga elevating nzemuko katini video ogikutte nabani ne Swans Avenue oyina management toyina management Swans eraika nga camp ya beyo kola video nayo ani ateekamu ani akiri emabega Mami ateekamu Diana ani mami mwami oyina omwami Diana lwaki tuvaayo eyo bana kuba ndabira ddala sente olabika nga tuli mu lockdown abayimbi bakaaba enjala ebaluma akawunga tebalina kawunga bajja kawunga gweoli mu Swans Avenue ettaka wa million 710 okukola video Katonda mulungi alhamdulillah Katonda mulungi jebaleko nyabo obulamu mugamba ki bizibu ki bwosanze ku set like a challenge zosanze mu ku set eno honestly doing your first time in Swans Avenue sina challenge yonna these guys are so professional bansanyusiza nze nganze sina mu challenge yonna buzibu bwensanze sibulina njagala tutunulire outfits zoyambadde ani akudesign zino of course bantuma engoye nze nengenda nenoonya nina omutunzi wange nalaba nga yali asobola okutuukiriza ekyo kyennyini kye bantumye eyazitunze amuyita Esther njagala tutunule ka makeup kano n'enviiri nalabye set yasoose ng'olina ekiviiri kirala mu bwangu abo ogendeddewo mu saluni ne basiba enviiri endala nina hair stylist wange amuyita Beatrice alina speed kati azikyusakyusa sharp kati wetuva ku set eno set eddaka bannayuganda oba balabe ba video ena ng'ejja ate agenda twala dakiika mmeka okuba nga designing akaviiri akala dakiika 10
ng'akoze enviiri endala saluni ye esangibwawo oyo akolerawo kabalagala akolerawo kabalagala ku Kingsgate omita Beatrice wane waali mukwano gwange leera kayondo ku kizimbe ekyowaggulu no Kingsmall Gate something no something Ali, point but around kabalagala point just next to Kingsgate okay njaga tutunulie makeup kiri kitya ani akubadde mu makeup Bridget ya munkoze Bridget yaddawa bannange ndudde omulaba Bridget ate wali ate katumulaye nga nkozeko makeup why mukyala w'amaanyi nali manyi takyali Kampala Uganda naye nga budget ya makeup kibe kitya gwokola naye oba company ekola naye ya Songs Avenue anze nkola naye okay so makeup kika kyono gwakoze mwaba babimanyi autubeewo gatudduka jaga tutunulire prospects 2020 bannayuganda badde obabuzeeko kiki obasuubiza ahead of you tugenda fulumya album abasinga Josted atadde album Irene Tale atadde album Shiba atadde album abantu bangi batandise okuta album singles ezijja album ejja eno single but God willing ngenda ku collecting a album bringing it together nga bwe kibeera nteyo album by God's grace nenga sigambye nti ngenda kikola nchaba mwezi gujja mpola tukuvuke speed tetulina kubanja music sagala bya speed sobola so ani manager wani omutuufu in case omuntu jana ayagala kuteekamu ayagala okubookinga ekivulu ayina ka show ayina akabaga kapati nti njagala dana nyimbire kakisumuluzaako kankolera nnyo kaiduka ankolera njagala kali eri gabyendi akakabite nebisigadde akufuna directly gwe kusimu yange gwe gwakwata bookings abasajja tebakusumbuwa n'abasobola mbasobola abasajja mbasobola bulungi besobola toli mukyala mufumbo ndi mufumbo oli mufumbo sili mufumbo nti oba but I'm in a relationship I get it. Ndi mu relationship. You're in a relationship. You're seeing someone. I'm not single. You're not single. Omwami otumireko. Mutumiddeko webale nnyo bambi kubeerayo. Amanya oba mugumu nti yeye amanya ge yeye weba okay mpere namba bakwagala okubookinga n'abafuna namba eri 0789 711 354 namba yange Diana ahead of you your career nze nkulaba sinalaba collabo kiki abantu toyagala bayimba bubi actually ninayo collabo je yali yani naye tunagita twagikola ne Eddie Yawe ye yasookera ddala naye tunagita tukyerowooza fembi ndowooza jagita Eddie Yawe aba akola mu kintu kiyinza okuba ekirungi so nga tudduka covid yo n'abayimbi bakoze music abayimbi ne bagamba muzeeyi tutte nawulo oluyimba saalukulabyemu tebampise naye nga Suuna yakuba omulangira Suuna n'agamba buli omu ajje twegatte ku mulanga social media tv ezenjawulo nawasigadde bambi sorry sibera nnyo ku social media but it's a nice cause era mwebale nnyo mwebalire ddala muzeeyi tutte bambi tubonaabona okay nga tudduka tetuyinza kuva wano nga tubadde kapere bawulye ku ddoboozi erya Diana badde ababuzeeko naye nga we tuli awo 2020 abantu abagala Diana bawadde namba however akatale ke kangamputa kalowoozo kikoowa abantu in case his excellence agamba nti kati ntutadde tusimbule wemba mugenda mubivulu mwambale masks kwegamba mubeere disciplined tugoberera amateeka ate abanywa kabbiya akabiya bagenda kikola batya mbadde manyira tebakakirizaayo kabiya akalala kalwaza covid ate kayamba nnyo kuba nyujukira kocha wano ate covid takolagana na bintu ebyo kati onywamu Diana occasionally not normally okay so nze njagala abantu bampera akapeera 2020 batuulye feeling akayimba kano just like you bawulye kye tuliko ku set bategere tulaba basetting up video tugisubira okuba nga nnungi expectations ziri zitya ku byolabye so far ndi positive inshallah nsuubira kirungi amina abantu bampera akapeera tuduke just like you njogera ndi mugumu Okay, thank you so much. Abadi Diana Kabite aka Diana Nalubega. Yes, abasinga mwamanya so enkola video MC Blatati ambaye atageja Oblis Ruja awan DJ Mugi, DJ Mo.
so ye team bwetu otambula kati muno kankola video katotole mbwetu mpola mpola tukomewo